KadaamaTV olwaleero tweyongerayo n'ensonga ya WiFi. Baana bangi abaagala okulaba ebintu ku internet naye nga baboosi bamwe baba mu WiFi. Naye nga jjukira mu contract ocommunicatinga ne family yo mulimu gwa boosi wo. Ate the only way gyetusobola ocommunicatinga ne families baffe kubeera nga tulina internet. Tulina okulaba n'ebigenda mu maaso mu ggwanga kati nga bino ebintu by'okukomawo abaana balina okumanya bakomawo batya. Kati omuntu bw'otaba na WiFi ogenda kubeera nga registering otya. So ekintu kya internet tekikyali nti omuntu oyina okyeyagaliza oba tokyeyagaliza. Kino ekintu kya internet kintu kya buwaze nti oyina okubeera ne internet. Ssaawa 24 boosi wo alina okubeera ng'akuwa internet. Mwogere nabo mu bulungi babawa internet. Bwe bagaana mu bulungi kye nabagambye nti omuntu bw'agaana mu bulungi tuba tulina okusala amagezi kuba bano abantu tukyabalimu tukyabajjamu ate tulina obabeeramu. Kakati ngenda kuwa akafulu wa WiFi akubuulira engeri gy'osobola okugifunamu n'okubeera nga ogenda kutuuka ekiseera nga gwewerobozaamu egenda kujjamu password zonna. Bangi nnyo abambuuziza ku WiFi abambuuza nti boosi ateekamu password. Kati ono agenda kunnyonnyola engeri gy'oggyamu password eyo nga tomaze na kwebuuza ku boosi wo. Hello, oli KadaamaTV, tunnyonnyole ku nsonga ya WiFi nnyabo. Kale mikwano, nzize n'ensonga ekwatagana ku WiFi olunaku lwaleero. Gwe oli osimanyi ogula data. Ffe twayitirako ku nasa nga tujja ku kyeyo musegeera. Bane abagula data mikwano, mulekerawo okwonona ssente zammwe mu mugula data. Mbu simanyi bakuggyako ka WiFi bwe bakazzaako, please temuddamu kwemenya. Genda mu ssimu yo awali Play Store, kasita onaamala ogendawo waliwo search. Osachinga ekigambo kye bayita Instabridge. Oba okimanyi okiteekemu bulungi nti no Instabridge. Bw'onaaba otaddemu ekigambo kye bayita Instabridge ogireke downloadinge. Oba olina WiFi kikole, nawe alina data kikole, oteekemu ekigambo kye bayita Instabridge. Bw'onaaba omaze okukiteekamu eyo app ogireke downloadinge mu ssimu yo. Eyo app bw'enaaba emaze okujja mu ssimu yo ejjamu buli password ya WiFi. Gwe bamma WiFi naawe agirina tomanya ekya bayinza ogikuggyako. Eyo app ebeere mu ssimu yo. Ne bwe bakuggyako ku WiFi yaabwe kasita okona bukoni mu eyo app nga already eri mu ssimu yo wagidownloadinga, already ogenda kubeerako ng'oli connected ku WiFi. Ne bw'ogenda awantu nga tebakuwadde WiFi, gwe tuukawo wonna w'oba oli wonna w'oba oyagala ogenda okone bukoni mu app eyo. WiFi ogenda gifuna butereevu. Eyo app tegenda kusaba nti twagala password. Eyo app kasita ogikoonamu WiFi zigenda kujja nnyingi okone mu WiFi gy'oyagala. Eyo app ejjamu buli password ya WiFi yonna. Kebeere ng'eri etya just mu ssimu yo teekamu ekigambo Instabridge. Baswiti mulekerawo okudaaganiza WiFi. Mulekerawo okudaaganiza WiFi kubanga temujja mmalako nazo. N'ekirala gwe awulira nga oba tosobodde kiteeka mu ssimu yo oba tosobodde kiwandiikamu, just oba olina WiFi kumpi tunula ka WiFi emabega waliwo ekigambo pass. Oba osoboka tunulako waliwo ekigambo pass, ogende mu settings awali WiFi oteekemu ekyo ekigambo awo ekiri ku ka WiFi kolabye ekiri ku pass okiteekemu. Oba eyange ya Hawaii gye nkozesa eyinza okubeera Zain. Ezo ennamba zonna obeere ng'oziteeka mu ssimu yo mukwano ogenda kubeera already connected ku WiFi. So saagala mudaage temuddamu kukaaba mbu ate WiFi. Mufune app eyo ebeere mu ssimu yo nga yabwereere. Mukitegeera mbagala nnyo mikwano. Mbagamba nnyo nti KadaamaTV twajja kuyigiriza engeri gyetusobola okubeeramu nga tubeera mu Bawarabu mu mirembe, tubeera mu Bawarabu n'obukodyo, tubeera mu Bawarabu tulina okumalako na Bawarabu. Mulimu ebintu bye tugenda tusomesa, mulimu ebintu oba nga embassy oba offices ebirowooza nti abantu bano bye baleeta babimanyi naye nga tebabimanyi. Omuntu ayinza okubeerawo naye nga WiFi tamanyi kye kitegeeza. Tamanyi na akantu akavaako WiFi n'esaasaana mu nnyumba nga takamanyi. Ng'ayinza n'okusangaawo modem, kati mumanyi nga buno modem bwa Freecell. Router ng'ayinza okulaba ka router ng'ako oba router naye kuwa WiFi n'aba router n'alowooza nti ssimu n'atakategeera.
ayinza n'okubeera ng'asiimuula n'akawa ne madamu we nga yakeerabiddewo n'agamba madamu kano kaki tegeera kati kye ŋŋamba nti tulina okweyigiriza ebintu bino bw'ojja wano njagala oyige ekintu kiri kitya ate njagala omanye nti waliwo omuntu atamanyi kintu ky'oyogerako waliwo omuntu atasobola kuregisteringa waliwo omuntu atalina kyamanyi ng'avudde gye baamujja mu kyalo najja nga badde talina na simu olwaliro tugenda kwogerako ne Shamimu agenda bannyonnyola ye wifi etamanyi kyekitegeeza tagirabanga nako ayagala kumanya kintu ekyo kiri kitya ya hello Shamimu oli KadaamaTV Shamimu okay Sebo I'll be hello if you put my Sebo on the next Shamimu from Saudi Arabia kyenabadde njogerako kya wifi mwatuwadde amagezi aga wifi naye nganze Shamimu obudde buno simanyi wifi bagiteekabwa efaanana etya kati kyenabadde njagala mutuyambe oba mutukubire ku kafaananyi nti wifi ebeera bweti oba bagiteeka bwe bati tusobole okubeerako kuba kati nze najja bwe najja eno bwe natuuka ne mala omwezi mulamba nga sogera ku ssimu sikola kisiwuliza abeewaffe ne mbagamba ne bampa essimu ya muwala waabwe ne njogera naye nga nsobola omala wiikisi 2, 3 mwezi nga sikoze eki soogedde era kati obudde buno mbadde maze emyezi emeka 2 siwuliza abeewaka neetuuka ekiseera ne bampa kale gye tuzungira eyo kale nga tugenzeeyo awo waliyo eyampa amagezi n'angamba waliyo mobile data kati nenebba ewaka ne ŋŋenda bino bye bagenda out ne bakulekawo ne ŋŋenda ku supermarket ne ngulayo data kati ne mpuliziganyaako bino eno kati twatambudde obudde buno twatambudde ne tugenda ewa maama we ne nsangayo Munnayuganda munnange nankonekitinga ku ssimu ye kwe kufuna buno obwogerero naye nga mwantuyambye ne mutukola ki ne mutukubira oba akafaananyi oba wifi eri bweti oba bagiteeka bwe bati naye nga kale nakitegedde naye nga simanyi wifi efaanana etya ako akantu simanyi bakateekawa ate nga nsobola ofuna obudde kuba ennyumba yonna nzagirongoosa kebebe ekisenge kyabwe nzakitegeka nzapanga ebintu nsobola okukanoonya nenkola ki nenkiraba ensonga gye twogerako nti mulimu abantu abatategeera bintu bino abatabimanyi naye buli bw'ojja wano yiga engeri gye bakikolamu ekintu waliwo n'omuntu ogamba nti instabridge naye nga instabridge n'omuntu takimanyi bwe basobola kiwandiika so kyovula wano buli bwe tukola ekintu wali tugamba ku instabridge twagala tukikuwandiikire genda mu ssimu yowandiika twogera Oluganda eno TV tubeera nnyo twagala nnyo okwogera Oluganda kuba abantu abasinga bakadaama abaliyo bategeera Oluganda tetwagala kwesa Luzungu lwa nsonga nti Oluzungu luno bantu bangi abatalutegeera naye instabridge ekigambo instabridge kyekyo ekiri awo kyengenda okubawandiikira ogenda kubawandiikawo instabridge then kasita oba ofunye ekigambo ekyo instabridge tewali na nsonga lwaki obeera ne bw'onookamanya naye kasi gweteekamu instabridge bw'onoobeera ne wifi ojja kubeera ogifuna free tugenda bateerawo ne obumu bu gadgets obwa wifi mugenda kubeera nga mbulaba Shamimu yeeyongedde n'okubuuza kuba tubaddeko n'omusomo ogwo omuwala wagambidde nteekamu ekigambo instabridge mu simu yo ye Shamimu akyogerako bw'ati Sebo gyebaleko olunakisike Shamimu kati mbadde nfunyeako ka audio nga bwe nakugamba ku kya wifi naye obuzibu bwa SP spelling y'ekigambo nyinza okiteekamu nga si kyekyo kati mbadde nsaba ku SP eya bagambye bridge eki ako nga we kali mugundi mu audio mbadde nsaba oginsindikireko SP nga kadata kakyaliko mbigezeeko nyamba bambi okay
tugenda mumuweereza spelling oba tenaffe katuwandiike buli muntu akirabye ekya Instabridge. Kiteekamu buteesi wali Play Store then ejja kubeera ng'ejja. Mwebale nnyo naye tweyongere okuwa amagezi, tweyongere okubeera nga tumanyi nti si buli kintu ky'omanyi ky'olaba nti kiri automatically obuntu ne munno omulala akimanyi. Buli we mwesanga mugezeeko okweyigiriza ebintu bino. Mugezeeko okweyigiriza. Sanga munno mubuuze gy'ava, mubuuze ekyalo, mukube ebifaananyi, munyumyemu, mubuuze obukodyo bw'okozesa mu nnyumba yo, mujje wano ku TV nammwe mutubeera nga mutuwa obukodyo ne bannammwe abalala bakole ki? Babeere nga babuwuliriza. Bagambye bridge ako nga we kali mu gundi mu audio mbadde nsaba oginzindikireko